nenga yakedde biya bimwesa tunganda bange wala oba amawulire tewabadde tunabadde twerabidde Kamiri yakola conference Kamiri wa mugwa kubiri omanyi kimanyi ku bannayuganda bano I understand osobola okukola n'obagamba naye bannayuganda balinga muliro gwabwe gwakujja naddala nga tugenda munaku nkulu tukyalinayo Christmas awo tuuba fast kale obatandika mu December onootabikatabika nga byatukuba sheni ya freedom state yajjuza ennyo eyo no kale nteekateeka ya Roger tetugenda giwa ku magezi ffe tugeera mu ggwanga muno ffe baani okutandika Roger nezijjukira ka video kendala byaka gravity naye omwana oyo lwakola nyame n'okunga abantu press conference eno yadde ennungi nnyo kuba Roger yakubidde ne babadde ayitangako Roger yampita ku freedom state nga mpita ku bweyewujja wati naye yankubidde essimu naye saaganye buganyi nadde nayita naye kwefuagamya batalaba mu bivulu so yadde agyetaaga nnyo saaganye buganyi nga wandaba bwe yakwefu mu bivulu nga tuyita mu bantu ba tetubalaba aye nangamba gwe tewatula nga tukuyitako nga wandaba naye kale namukoye ekintu akinayenga spicy agenda ku cricket oval omanyi waliwo ebintu ebimu ebisukka ku muntu spicy okugenda ku cricket oval n'agikuba kisukka ku spicy ng'omuntu nekidda ku gender nekidda ku bakyala omanyi abakyala mwagala nnyo obayambako obuyambi abakyala mutujje emanya emabega mukoze mutuwe obwa minisita abo bawa mu bukozesa ekyo nga tukivuddeko kitandikira ku mmwe we mulina omukisa okukyekubira mu kikole ki kale saa zino mwakyekubira ku Nwaji era buli omu agenda ku cricket oval agamba Nwaji nga bwe yakikuba kyaweze oba kisegera kati bwe kyegattako spicy era naye aba mukyala muki mulala kati bine there's something kyenateranga okwogera bwe twalinga tuli mu ssomero abaana abawala twabeeranga ku layini 3 ezisookera ddala nga ffe abasinga okuyimba naye lwaki wetujja mu bulamu obwa bulijjo reality abasajja badominatinga music industry so I think it is a challenge eri abakyala kino kyammwe women emancipation kitandikira kuffe nga ffe twesindika nga ffe ekyokubiri spice current bwe twogerera alina oluyimba olw'amanyi leero gyera tonna lusindikako erwesindika lwokka so ndowooza press conferences nezino sobola okuddayo ku ngundi yaffe eri buli DJ nakuba oluyimba ne lutambula kubanga regular is a good song a very good song olusobola omutwala mu Christmas ate oluyimba olukutwala mu Christmas lusobola okutwala mu mwaka kale so tuwe spice it's going to be something worth your money. Zogendo Sasula. From the stage, from the security, from the performance, the costumes, the dancers, the everything. As an artist, it has to be a full package. It's not about just the voice. Personally, I love working with my friends. Chimpa Peace, Kubamba Manitu Jakutegeragana, Chovola Bantino. Twasazeewo tukole ne mukaya events kubanga mukwano gwaffe tuzze tukolagana naye mu mirimu egy'ebivulu era kyova olaba nti akoze buli kimu okulaba nga konsati eno ebatuukako mumuperengaleza amaanyi mukaya events guys kansubire muli kale beautiful spice wish you all the best abaana ababeera mu press conference soko nyambeko wano bambala oba beterezeemu mbambadde bubi olaba kali kapiiki wali omwana akapale nodde bwe bupale obuliko tetuganye naddala kivvulu mpozi batunda kivvulu batunda kivvulu ate nedda katerolooza omwana emitwalo 5 Roger gyemuwadde oba 3 gyemumala niba anti babeera oguleko empale ekutuuka oguleko empale ojje mu conference tezimala yasobodde naye kale tusisinkanayo spice yatandise yamaze okola activation y'ekivulu kye yes anze omanyi nze awali mu time y'ekirungi kirina bba kiki kirungi spice is hard working ekyokubiri kabonero ka buli muntu nti nno kyagala asobola okukifuna so Roger ajja kujjuza cricket over. All the best. All the best. Omwana tulwasa.